Kyannaku nnyo temunnange kumpi abantu 30 oba abasoba 30 bayinza okuba nga bafudde era nga bano munnange bafudde mu kubumbulukuka kw'ettaka mu disitulikiti ey'e Bulambuli wamu n'ey'e Sironko mu disitulikiti ezo bbiri. Enjega eno munnange eguddewo era nga ettaka libumbulukuse mu bitundu ebiwerako nga bwe nkutegeezezza, abantu ne bafa, amaka gaabwe ne goonoonebwa, ate nga munnange kino kigudde mu bitundu bibiri, ekintu munnange ekireese obuzibu obw'amaanyi n'ennaku ennyingi ennyo. Bino nno tebyabaddewo munnange bbanga lya wala nnyo. Kiro kino kitukubye emabega, ekiro kitukubye emabega. Olwaleero ennaku z'omwezi ziizino munnange zirabire 8 lunaku lwakuna. Kaakati ekiro ekyakeesezza olunaku olwokuna mu Bulaganya sub-county wali mu Bulambuli district, anti munnange abantu kumpi 30 oba oliawo n'okusobamu balusuddemu akaba. Amaka agasoba 20 mu Bulambuli mokka galabika go munnange gaziikiddwa ettaka era gasendeddwawo. Haji Fahera Mpalanyi ono nga ye Resident District Commissioner RDC owa Bulambuli akakasizza nti munnange abantu abasoba 30 kirabika munnange be batyo amafunfugu gababisse era nga rescue team zatandise dde okubeera nga munnange zigenda zibakana n'omulimu gw'okubeera nti nno bataasa embeera ejjudde okusoomozebwa okw'amaanyi. So nga ate era munnange nga bwe nkutegeezezza nti ne Sironko district ng'ovudde ku Bulambuli naye ne Sironko district nayo munnange enjega y'emu eguddeyo era abantu bangi nabo bakoseddwa, ettaka bwe libumbulukuse era nga bino byonna munnange biviiriddeko abantu okubeera nga bafa. Eno Sironko efuddeyo 8 naye ng'ate e Bulambuli yo bakoseddwa nnyo abasoba 3 kubanga bakyabanoonya mu mafunfugu. Kakati munnange abantu nga bajjudde ennaku etagambika, famire zifiiriddwa abantu baazo abaagalwa, amaka gasendeddwawo, bali awo bali homeless mu ddakiika obudakiika, nti abantu budde bwazibye munnange balina pulaani endala nnyo bo baleete bunnaba kubeera nga bukya embeera neebatabukako era nga ebitundu bino njagala okikakase nti munnange birabika ate byo kati embeera eno erabika si gwe mundi ogusembye okubeera nti nno ejja kutuukayo. So gavumenti basaanye okubeera nga bateekawo kye bayita disaster preparedness, embeera eyinza munnange okubeera nga eyambako mu kwetegekera ku bigwa bitalaze. Kakati rescue abagezaako okubeera nga bataasa bo batandise dda era ab'ebuyinza mu bitundu ebyo batandise dda okubeera nga munnange basaba national government agencies wamu ne humanitarian agencies organizations okubeera nga ziyambako okusobola okubeera nga banoonya basurvivors bakaawonawo era nga munnange wamu n'okubeera nga bayambako kubanga jjukira nti kati abasigadde nga tebalinawo ebigekaluba balina okubeera nga bafunibwa ew'okusula, kati balina okubawa shelter wamu n'okubawa ebintu ebyokukozesa ewaka, engoye n'ebintu ebirala. Omuntu w'omulaba essaawa eyaawo n'ekikopo k'ebisowaani tagirina. Kati nno gwe muganda wange ampuliriza, embeera eno ey'ennaku nga bw'ogiraba ey'obunkenke etujjukiza nti embeera y'obudde ennaku zino yankuba enkuba efudde embeera ddala era nga kya mugaso nnyo okubeera nti wabaawo oba oliawo okulabbwa ng'obudde bukyali. N'abantu bwe babeera bazimba ensangi zino basange bazimbire ddala ennyumba engumu kubanga muganda wange embeera y'obudde naye ate ettaka nga lyabumbulukuse ne beebera nnyumba ngumu muganda wange. So nga ate empewo naye olumu ebimanyi okujja n'etikkula, enkuba etonnya ng'erimu empewo ennyingi ennyo
etera okusuula amayumba n'obusola n'ebutekkula kale okuzimba ennyumba engumu kya mugaso nnyo. Kakati abo munnange abakoseddwa tubasaasidde nnyo. Red Cross ne gavumenti oba national agencies endala zigenzeyo okubeera nga ziyamba okukosa n'abantu ababulijjo okubeera nga banoonya abantu mu mafunfugu